doctor nga atuprescribingira eddagala. By the way, doctor bw'atuprescribingira eddagala era nga ngende wa Google nantekamu Ruth natunuulira side effects z'eddagala nentula ne mukati bw'obanga yeggwe ogamba nedda mwana ngenda mussa busi si mu bubi yakuwa omwana asigale mu condition nga asobola okubeera mu bantu okitegeera kati bwe yali prescribingira ng'abantu bebawa abantu abagenda nga conditions eziri ku eyo eddagala omwana n'alyoka atandika okulya Ruth. Kati bwe nsoma ku ddagala nga ligamba omwana yeebaka yes ojja kufuna okwebaka naye n'okulya naye kiva mu ekyo if you overly dependent on that medicine ekigenda okuvaamu agenda kufuna kino afune ekiri ebirwadde ebirala nga ebivaamu bingi. Kati bwe nalaba ekyo ne mbuuza ne bakwano bange eri abali ebweru ne baŋŋamba bano tubawo abantu bali ku mental illness psycho ebyo bagenda okwetisa ebintu ntuba biri awo biri very strong ngamba taata we kyava ngamba naye omanyi tubeerewo nga taliiko tumumanaging cause mulimu ne behavior challenges autism ayinza obeera awo ng'olya Ruth najja nakunyakulako akakeekiko nga tokamuwadde nga tasabye kati omulala gamba naye ashanga yakuza omwana bubi najja nakutunuulira kati gwe ayinza okuyita omuzungu olw'obweru. Hello, my dear one. Thank you for watching and sharing and liking. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Ruth Karibera Bwanika, nga bulijjo kwebaza okubanga kwoli mukwano ate awo munokozesa Nova Natural Organics ebisigo ebirungi ebigenda okuyamba okulabika obulungi ddala kyansonyi kiwemmula kitiisa omukyala okukwata ensawo nga tolina moisturizer. How? Who does that? Omaze okunaaba mu ngalo ogenda kukola otya abantu bakola n'engalo zisiwuse mukyala? No. Nova Natural Organics balina ka moisturizer akajja bulungi mu nsawo osobola okutambula nako nga buli wolaga wonna osobola okesiigako ate lulabika bulungi mukwano gwange bunoonyeeko maduuka gonna agatunda ebizigo ojja kuba obasangamu Nova Natural Organics. Olunaku olwaleero njagadde okwogerako naawe maama mukyala munnange nga bwe nkugamba mukwano nti oluusi embeera gy'oyitamu oyinza okuza nti gweka gwagirimu naye ate nga bangi bagiyitamu ate nga nkujjukizira nga ntandika nti Katonda waffe oyo asinga byonna yakumanya nawala nakwemanya. Teri lutalo lwakuleetera nga taluliimu. Teri lutalo lwakuweereza nga tojja dduwangula olw'ensonga agamba tentale zisinga aziwaaba abasirikale be abasinga amaanyi. Teweekubagiza teweemala ku maanyi todduka tosuulawo mwana olw'okuba alina condition Mukama gy'amutaddemu. So olunaku olwali negatiddwako omukyala muzadde munnange Asha Mbabaali ono nga maama ate era nga mukyala musomesa ebiseera byonna gy'akuba bitunyonnyola naye nga alina omwana alina condition eya autism. So tugenda nga twogerako naye olunaku olwali tulabe njagadde muleete tusharinge naawe gwali eyo maama ng'embeera gy'oyitamu n'omwana wo ekutabuseeko kobeere ng'oli single kobeere ng'oli married naye ng'embeera y'omwana ekutabuseeko kati ng'olaba ensi yonna yonna ekwerabidde osigadde mu bwannamunigina. I'm here to tell you toli wekka tuli naawe. Asha. Yes, Ruth. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jebaleko. Kale. Halewa na nteno okugamba nti noyo alina omwana alina koli. Engeri gy'onyiriramu. You're so beautiful. Tetulina kulaga nnyo ennaku yaffe oba okugikuba abantu abalala. Nange. Mwebale nnyo okunkyaza Ruth. Bambi webale kulabika bulungi. Nawe weebale kulabika bulungi Ruth. Sirina kwekubagiza nga bw'omanyi omuntu tojja nga omukuba ennaku yo. Era ne mu kibi mubeera mu ki ekirungi most of the time. Yes. So olunaku olwaleero njagala twogereko ku mwana ono like butwanyumyamuko naawe negati nsaba ojje and weebale nnyo okukkiriza kujja bambi kusharirako n'abakyala bannange bazadde bannange. Omwana waffe ono alina emyaka emeka yenkana ki alina condition ya autism. Yes, Ruth, weebale ku invitinga once again. Njagala buli maama yenna gy'ali abatudde bw'oba oli mu kitchen jangu owulirize show eno otegeere oba osanga oli awo oyinza okufunamu kimu oba bibiri. Omwana yenkana emyaka 10 naye namuzaala ng'ali nnomo. Kyolina okumanya namuzaala saasooka kutegeererawo nti alina embeera eyo
olubuto lwali nnomo ng'eza bulijjo. Olubuto lwali nnomo naye kyenyinza okugamba namuzaako mangu Ruth. Yali namba mmeka? Wakubiri. Okay. Yes. Namuzaako mangu naye nze nali mmanyi it's okay. Olubuto walwekanga bwekanzi ffenna. Nga nti oba okyayonsa. Yes. Oba okyayonsa nga olaba ate olina olubuto. Yalinyiwa myezi emeka? Full term. Ngamba okumuzaako. Oli gwe nali nzizaako etannaweza oba mwaka. Ono alina condition eya autism. Alina condition kwadda kaŋŋambe bw'aba ali 11 ono ali 10. Kwegamba mba nkyayonsa ono nga ate nnyina olubuto oba okitegeera. Muwala mulenzi? Mulenzi. Bambi. Otyo olubuto walufuna ng'olaba luli nnomo n'oluzaala bulungi? Olubuto bwe nalufuna lwali like any other because obeera okyalimu egyo emyaka. Sijja gamba nti nali nkuze nnyo naye ndowooza nalimu egyo emyaka. Ekyozaala abaana balina. Ate nga yenze omuntu afuna embuto kumukumu. 99.9 fertile. Yes. Kati bw'oba okyanneekanga bwe nti nga nafunye dda. Bw'oba okyalowooza nti nnyonsa nga nze nnyina. Yes. So it went on ahead nga as a normal pregnancy. Naye kubanga nali nnyina gwe ntunuulira along the lines nagenda okutandika okwetegereza omwana. Naye ngenda omwetegereza era nga nnyina olubuto oba okitegeera. Oli wali okyamuyonsa n'ofuna olwono omulenzi. Yes. N'ono oba wakamuzaala era n'ofuna olulala ng'okyayonsa omulenzi. Exactly. Kati ogenda okumwetegereza walina emyezi ng'emeka ofuna luno olwa amuddako. In fact, Ruth, saagala tubeere nga ngenda okutegeera luno oli omulala omuwala egwe eraddako nga muwala ate yajja nga premature. Kati then abasawo ne baŋŋamba ozadde kumu. So I don't know but era n'ekyo nakyo tekireetera mwana kubeera autism. Mpulira. Okitegeera? Just background, you know? Yes, tekireetera mwana kwa kati bw'oba n'omwana ali premature nakyo era kikwetagisa okubeera there 100%. I know. Okubeera hands on. Okubeera hands on n'okubeerako oyo omwana kuba naye kati aba akwetaaga. Naye awo wonna bw'oba olina abaana nga bangi tosooka kitegeererawo oba nga bali in the same age. But if you have one child osomu concentratingako n'obanga omuliko weetegereza eno step ngenze wano but I have to tell you omwana musaamuzalira mu nnimiro yali as a normal child. Muzaalira mu ddwaliro? Mu ddwaliro eddungi ddala. He's the only boy? No. I have 3 boys and 1 girl. First girl? Boy? No. First boy, second boy, third girl and the last born is a boy. Okay. So omuzaala otegeera ddi nti omwana ayinza okuba tali nnomo? Ku milestones ezisinga z'olina okuachievinga nga okutambula. Kati ng'oggyeko n'ekyo a little back story is omwana wabanga muto bw'ajja bw'oyingira bw'oti mu nnyumba Ruth ayina kukola ki? Bw'eba kati nkubuuza. Kusanyukira. Yes. Agenda okulaba ono wange takola ki? Takusanyukira mami azze. Osanga ze mbeeramu naye abaana bonna bali ki? Different. Ekyo n'ensooka nkima amazzi. Nga bw'ojja akola atya? Takuliiko. Takuwa eye contact. Nengamba gigi. Ono bw'anaabeera anaba musajja muzibu. Naye kati waba muto obeera weekansolinga oba okyalimu eyo phase. Kati ne tutuuka ku milestone ennene ey'okutambula mu mwana. Yatambulayo. Abaana basinga abamu nange naye abatatambula. Kati nesanga nga gwe n'oŋŋamba asha nange owange yatambulira ku myaka 3. Omulala n'agamba obanza owange kati ezo zonna zi consolation ojja ozifuna. N'osooka n'oguma. Naye kyenzijukira okwavula kuno nako era tekwajja era easily. Yeewalanga olwo abaana batambuza ekyo. Oba n'olwawo olwo abavula ku myezi 6 7 owo naye yavula ku 9. Naye bw'oba olina ate abaana abalala oba olabanga aluddewo bulwi oba it's just a phase ajja kivaamu then ajja piikinga. Kati ezo milestones watazihitinga so the red flags ne zitandika okungenda mu matu na buli wamu. Kati nga maama otandika okuwaringa noga okay. Naye era bw'ofuna kati nkusanga nga gwe Ruth n'ombudaabuda nongamba nedda oba oli yatambula naye yamala n'atambula so you console yourself like that. Nze katabani kaye nkaagaana go akakakigaana nga bugaana nze abaana bange bonna batambulanga ku myezi ko katambulira ku mwaka. N'ono yatambula ku mwaka nga n'omu myezi giyiseeko ku mwaka. But I can't say nti osooka n'okiraba there and then. Kwegamba autism is something that is very silent. Okay? Kyekintu ekituuka ku mwana nga naawe totegedde. Ate oluusi oba otya abantu abasinga batya n'okweyabiza abantu because they fear they will judge you. Oba oli ayinza okugamba oba omwana neglectinga. Even those feelings I had them as well. Wane ngamba basi simuwadde budde keya
naye ng'abantu abamanyi yenze omuntu alabirira abaana bulungi nnyo. Kati omuyamba otya okutambula ku mwaka ogumwanisa mu Bwonna biwooka byaliwo nembigula biwooka nagenda okulaba yatambula yekka naye era yali slow. naye nagendako mu basawo olina kubuuza anyone nga sinnaba ng'oli muffe bamaatha gundi ngenza awantu ogenze nga mu saluuni awo ne weeyogeza n'owulira waliwo ajja ogamba condition oba kiri nnomo naye nga yes. Okay. So bwe yatambula n'obivaako aha kati bw'atambula jjukira bw'atambula kati Google eno ebanga dokita wo oddayo n'otekayo mu Google waliwo omukyala takozesa Google bataliyo kati oddayo n'okebera mu Google omwana bw'atuuka gino emyezi alina kubeera atya otegera n'ogamba okay kyo n'otiikinga naye nga nnyina n'oli munno omukulu ngamba okay mwoli akoze bw'atya neŋŋamba okay nekyo nentiikinga nenzira e Google bwe ŋŋamba kino kati nenninda okwogera kati netandika okubeera nga ngenda mu places omuli abaana ndabe ntandika yenza omuntu ayinza okusaba omwana nemugamba even hello how are you nenjogera naawe oba noŋŋamba omwana oyo nendaba omwana yenkananga ye nga ayogera Ruth nenzira yeka neŋŋamba nfudde tanaba kwogera anambalwawo okwogera ebyo byonna nabiwulira kakati nga tonaana kutuuka ku ekyo otuuka n'omutwala mu bantu abafamily kanga olina kapate asho lwaki takola kino lwakyali bw'ati naye nga yeeyawudde omanyi abana autism beeyawula okitegeera nga ayinza okubeera oba naakola noises kati alina n'ekintu yali akola by the way emabega bw'omuteeka mu kahigh chair ako ng'omwana abeera akuba omutwe bw'ati it's called hammering naye yo hammering abeera nga I think it's in the brain ng'akuba bw'ati nga ne kahigh chair ako osobola okamugjamu oyinza omwe n'akuba Ruth n'akuba then n'akwata amatu bw'ati kati ng'oyinza ogenda wantu bw'obeera wantu w'oli ng'omuntu ayinza okukwata amatu bw'ati Ruth ng'awulira ebiwoggana kati ku ye bwe ngenda okitunulamu world ye in fact ekyamatu ekyo kyandisturbinga nnyo n'okkuba then ne ngenda ku internet nendaba autism in fact internet yali dokita wange ng'otoloza namutwala ku mudwaliro okubuuza lwaki omwana akola bw'ati lwaki kubuuza ku mami ate nno kankusese Ruth kubanga yagenda buli ddwaliro eddungi maama bw'oba ogamba nti erisinga wano erijjako painless immunization ebyo byonna nabikola mukwano naye tekyasooka kunzira genda wa dokita kubanga wana autism tebabeera tibusi bulwadde it's a condition yes era njagala okutegeeza abantu nagendako ne mu badoctors abamu nga tebamanyi ki nga nze mbabuulira nga nze nzija ne diagnosis naye nkugamba omanyi condition by the way ekyo kyandisturbinga nnyo about Uganda. I'm not trying to put my country down. oli ku Google kati nga nze nfuna ebya Google ne mbitwalira doctor abasawo balala nagamba autism sikiwulirangako ekyo omusawo nkutidde nga takimanyi kati kye nalaba wano e Uganda it wasn't so common so akikiza nti omusawo mugamba autism naba nga tamanyi kati right now maybe bamanyi naye 10 years ago it was really hard yes kyali kizibu naye kati nyina bakwano bange e London abali ebweru e America kati abo nga nabo banfuukidde ba doctors so kati nga bo ate bo bangamba ashanga kiri common eno omwana wono omanyi ono kati ate bo nga balaba kiri ki common so simubuulira Google omuteekamu nagamba autism nentandika okwefuula teacher kati kyo ekyaggwa mu mutwe gwo at that moment nakaaba amaziga Ruth anti ogenda n'osoma n'ogamba kulali eddagala bw'omala okulaba nti autism teri obuuza Google eyo yennyini ogibuuza is there any medication that can heal this child negamba no rather therapy just to manage the condition nengamba kati nkalunguddemu nentunula bwenti Ruth ne binsobera tata w'abaana omugamba ddi nti omunnaye Google engambe bweti tata w'abaana kati ye engeri gye yali ali so he's a godly person omuntu wa Katonda like yali musabi nnyo nendoza kati musinga bwe namala okutegeera nti mama yalina okusabira abaana be kati ndi ku level ndala mukwano in fact ndi prayer warrior mulungi so dadi omugamba nti munnange Google ngambye nga ekikulu asho waringa nnyo ekikulu mu abakazi bwe buli kimu okizimbe ne mugamba kati ffe jjukira abakazi olina kyolaba ku mwana omusajja nga talina kitegeera oluka sense ako sikamanyi naye n'agamba nedda tekiri bwe kityo kugamba bikine muga today twetegereze
ye nga takkiriza ajja kuba bulungi abaana be outgrowing biki tofaayo naye nze nga sikkiriza olwo yenkana ki omwana waffe wagenda ku Google okugaa nti kati autism nga yenkanya ki emyaka ebiri ebiri Ruth nengezaako okugamba nti kangeze nzireyo mu America because I had the opportunity then nengamba bamuzeeyo nengenda era ebigenda bitya ate nenfunira stress endala ate nenfunira stress kagamba America oba kale ensi ez'ebweru zonna kyenyinza okugamba kyezikola zikuyamba gwe maama nezikuweweezaamu oyo omwana nezimukujjako nobeera nga byerabidde naye nga wo naye nebimukuddiza naye ate at some point as well noba yina webamuta walo bwembuuza ku bakwano bange abali eyo baŋŋamba waliwo bwetuuka nabo nga bamaze kati naafuuka te waaki wansi okitegere kati ate ekyo kinnakuwala nnyo ne ŋŋamba ebinayo gyebiri olwo stress kyekuba era stress enkubira mu America Ruth yabutaba n'abakozi oba London ey'omwana anti wano e Uganda osobola ofuna omuntu n'akulabirira omwana n'odduka gy'odduka kati eri nga tekiriiyo ate ng'omwana ogika alina condition ate kati bwe natulawo ne mbuuza ennyo bw'abeera naawona mbu nedda niŋŋamba ate kati what is the point owulidde n'ogirinya nodda n'enzira noddayo ku zero enzirayo ku zero kati okkiriza ogende mu ddwaliro oba okyalemeddewo oli ku Google udwaliro anti ŋŋenda naye nga dokita era ajja talina kyagenda kuwa kiri awo kyamaanyi Ruth olwo kati ng'akola biki sayinsi kyeri atandise okukolaawo kati kati awo emyaka ebiri jjukira kati nyanguye waliwo ŋŋambye tayogera mudduse mu nasare abeere ne banne wanabeera ne banne tomanyi ajja kukola ki ajja kwogera zyu nenziruka nje nasooka omutwala baamugoba mukwano mu ssomero baamugoba kati obasaasira nabo tebategera condition bawa nsonga ki okumugoba ne ssente ne bazinziriza eza school fees nali nsasudde ne baŋŋamba ate nga nyinamu n'abaana abalala ne baŋŋamba Asha they were even my friends actually ne baŋŋamba omwana wo muzibuzibu tetujja kumusobola Ruth nenzirayo nenkaaba neŋŋamba nkoze ntya omwana wange nenzirayo neŋŋamba giye naye nga bw'omanyi ebintu bya Katonda Ruth Mukama ate alina engeri abaana bano ate gy'abaweereramu omukisa kati bwe naddayo njukira ate bano kati neŋŋamba naamunnyonnyola ntya wadde tayogera n'amugamba ntya nti owaayi kati obadde ogenda naye kati nkusiseeyo awo wona tandika kwogera tetwogera awo naye ng'omuntu akyagukoona akoona teyebaka ekirala kye nalaba ku autism tetwebaka mukwano oba kiki ekiri mu autism omwana aba teyebaka kati awo nyinayo abantu bange nembaga mumpe ku ddagala eryebasa abamu ne bampeereza nebafuuse nno omusawo Asha atekyamu nesomeseza obusawo kakati kati bino ngenda ku Google nengamba kati omwana aba teyebaka Google nambuulira saamu kali ngali autistic nedda ne autism bagamba abaana tebebaka naye brain eri over sensitive eri active kati nengamba nkoze ntya naye in the end waliwo dokita wano we nakomawo waliwo dokita yajja namudiagnosinga ali awo bugoloobi musajja mukulu abasingira eddwaliro balimanyi mamanyi CMC naye nga lya bbeeyi mukwano ate nga bobeera n'omwana ali autistic fi ndala n'ennaku ndala zetujjako ate awo abaana oyo dokita kakati olwo mbuuzizza ngenzeeyo kati ye bwe yakola bw'ati n'akola bw'ati nangamba omwana ali autistic so kolindeko tugenda kuddawa wa dokita nsonyiwa katono tuddeko wano emabega omwana bamugye mu ssomero banna abalaba bagenda how did you break the news to him kitogenda kuddayo ku ssomero anti kati awo toyogera Ruth osirikawo ana banene ina ayamba nedda kati awo abatategeera bulungi ngati kye nakola nafuna activities endala ninga oba mudduseko mu swimming nebigaanira te eddala eyo nnyo wabeerawo omukyala omu era oyo omukyala nnyina omunoonya nangamba alina essomero nangamba Asha omwana muleeta nengamba wangi nti muleeta nangamba guno omusaalaba gwo nemugamba otegeeza ki
naye nga tambulira mukyala wavunaanyizibwa ali awo alina amasomero ali very successful. Nangamba ne fees don't worry just ate nga alaba nsobola. Nangamba guno musalaba naye washa omanye ekyoto nsooka nsirika ategeeza altar. Nangamba saba awo nanga sitegeera nga nkozesa mu maanyi gange. Nangamba ashamuleete kati lumu ngenda mu eryo essomero kati nga bwe nkimayo bali kali akasomero nga nzijaawo nkimayo omwana wange nga nsanga bamwetoolodde basaba. Ngamba kino nga kipya ne bino mu ebiri kati eyo option eyo nali simanyi ate nti nayo wetolodde mwana wo ayogere nga nsanga bagamba alina okwogera kino kiri nengamba bannange era abo bonna abasomesa nkyali ntouch nabo. That is so nice. God bless them. I know. Era mbakubira ne mbabuuza era n'abasomesa ngamba present mbeera mbasibirako buli kimu ne mbawa. Munnaye omwana nsibuya nga saagala ave na mu nursery n'akaddubira mu nursery kyoyagala nga lwono nga ngamba weewala gye ngenda okukola ki omutwala omwana buli class baby class giddemu middle giddemu so nno nga ndowooza bw'anaddamu ajja kwogera tewali olwo dokita onatandika nga tuze wali wa dokita ye nga amutegeera kakati dokita nga atuprescribingira eddagala by the way dokita bw'atuprescribingira eddagala era nga ngende wa Google nga ntekamu Ruth natunuulira side effects z'eddagala nentula ne mukati bw'oba nga yeggwe ogamba nedda mwana ngenda mussa busi si mu bubi yakuwa omwana asigale mu condition nga asobola okubeera mu bantu okitegeera kati bwe yali prescribingira nga abantu bebawa abantu abagenda nga conditions eziri ku eyo eddagala omwana n'alyoka atandika okulya Ruth. Kati bwe nsoma ku ddagala nga ligamba omwana yeebaka yes ojja kufuna okwebaka naye n'okulya naye kiva mu ekyo if you overly dependent on that medicine ekigenda okuvaamu agenda kufuna kino afune ekiri ebirwadde ebirala nga ebivaamu bingi. Kati bwe nalaba ekyo ne mbuuza ne bakwano bange eri abali ebweru ne baŋŋamba wano tubawo abantu bali ku mental illness psycho ebyo bagenda okupetesa ebintu nga biri awo biri very strong. Ngamba taata we kyava ngamba naye omanyi tubeerewo nga taliiko tumumanaginge cause mulimu ne behavior challenges autism ayinza obeera awo ng'olya Ruth najja nakunyakulako akakeekeko nga tokamuwadde nga tasabye kati omulala gamba naye ashanga yakuza omwana bubi najja nakutunuulira kati gwayinza okuyitwa omuzungu olw'obweru bambi kakati nga bw'alaba omuntu omweru tayogera nakwetegereza oba ono alinga ffe kati ye mukwogera ke touching eringa nga communication abuuza ono kati alina ticha omweru baida walinga nga gwe kati naye yaŋŋambye mami ticha Carol the white one ayogera kati kutidde anti kati tuli mu myaka 10 yayogera nga yenkanaki ku myaka 6 ndozanga n'essuubi likuweddemu kaakati awo okubeera ogenda okwogera nakola ne pati. Just tell me olunaku olwo yatandika okwogera tusigire ekifaananyi kati ayogererawo immediately ate n'okwogera ke tekuba kubanga akw'abaana abalala okwogera kubeera nti gwe olina okwogera era abazadde bakyala bannange oba oli musirise ng'olina omwana ali autistic togenda kumalako olina okubeera ng'oli active oyogere wefuula omusiru oyogere obeere ng'omusanyusa amere kuwire kati waliwo bwe yasirikanga neŋŋamba oba alowooza ki kati ngamba oba alowooza nti ali different kubanga atayogera obulwadde omutwe gumuluma n'otategeera Ruth tajja kugamba ezo zi malaria taata we engeri gyali kundi wa malaria asha kati ono malaria ne tuteeberezaawo awo kubanga n'eddwaliro those are problems as well. Kati mwategeranga muna kati mutwe gwe gumuluma yakolanga kino omanya nti kakati kino kyetaaga anti kakati omwana bw'abeera nga olaba asirise omukwata oluusi oyinza omukwatako oba oluusi oteebereza buteeberezi nti kati maybe ekifuba ssenyiga oyinza obbiraba naye tajja bikugamba kati nga gwe maama okozesa amagezi go aga maama nonga kati kino kyekimuluma awo n'owaye kapanado kati n'omuboostinga naye ng'era byakuteebereza kubanga n'eddwaliro batya n'amadwaliro agamu bagoba mukwano nagendako awo mu madwaliro awo sijja googera
Ruth yakanye okwogera amanya. Twogera amanya. Oli nagamba tetugenda mukwatako. Abaana bo batubakwatako. Mubuuza lwaki nanga tetusobola. Ekisooka abaana balina autism balina amaanyi mangi Ruth. Yes. Mu mikono. Nti ne wabanga musajja. Okimuggyako ekintu kyakutte. Ekirala bayinza oku-eruptinga. Yali atera okulwana ne banne. Communication bwegaana atandika okulwana. Aba physical. Kakati awo n'okola ki? Olina omukaminga down. Naye bw'obeera nze era ngamba nnyo abantu sandisobodde kukola kino nga sirina omwami wange. Amiina. Sandisobodde kubanga kutuukawo kubanga waliwo couples like oli nga mufumbo naye nga ate ali single tyashukewo awo naye nga tuzeeyo wali eri mu kwogera that day that's olunaku olwo nkiwa tolwerabiranga omwana wo lwayogera kubanga waliwo kyetegekedde okirinze okisuubira okyagala okiyayaanira nga tekituuka. Yes, omwana bwe yaweza kati nga sinnaba kutuuka eyo olwo twakolanga birthday kati noyita aba family batandika okugeya abamu not everyone ne bagamba Asha yazaala omwana kasiri mama awo noonyigawo ng'obiwulira bimala ebikutuukako ba maid kati kangambe nga Ruth oli muganda wange nga nkugamba Ruth genda onfunireyo maid kati maid bw'avaayo agamba nasanze omukazi alina omwana alina effujjo omwana muzibu kati nga gogamba oli bali ba maid connectors omwana woyo mulalu. Hey Ruth nti njagala okugamba kino ekintu kya autism n'aba family simanyi bakugamba kintu kya autism kikuyitirirako ate abantu amutobola beekweka tebaagala stigma eyo ebatuukeko tebaagala kubeera nga baddeeyo ne babageya. Kati kamukola birthdays ng'akola ki? Kati bw'okola birthday ye tajja bitegeera obanga akoledde abantu oba ne bano banne kati eya 5 eyo nga first born munne oyo mukulu nga yamubeerako nnyo amprotectinga kawaayi yategeera namprotectinga yakwata kaso naye nga naye tiyali mukulu yali 6 ono ali 5 kati ebyo byonna nga batabitegeera naye nga gwe instinct yo oba guiltiness oba ogamba bwe siimukolere kijja kulabika bulala kijja kulabika bubi kunze si ku banne kubanga wadde teyitayogera naye nga kikakatako kati kubanga abazadde abamu batera nnyo okufrantinga bano abalamu nebeerabira bamuwadde rejection okimanyi nti rejection gyoba otadde ku mwana wo ereeta n'obuzibu mu marriage Ruth eyawula tusooke tumale birthday yaffe eyo kaakati omwana ne batanga nga tayimbye tamanyi nambya nombuuza how old are you nagamba mu 2 wa 5 awo ne basekawo kakati ne kati Ruth senga namuleese alemeddeko nnyo ogenda ku ssomero bwombuuza age how old are you? I'm 6 ali 10 agamba I'm 6 naye 6 ezo nkubulya nti aziruddeko emyaka kati brain oba yeemugamba nti kati tutuusa ku 6 simanyi wetuli naye kasitaso okyogera nakyo kubanga kati waliwo incidents gye nnafuna nga sineerabira nga naga nnyina okukakubuulira Ruth twagenda emunyonyo manyi munyonyo wanene ngambeera ne bamaidi ngaaba 3 ono omuwooli kati nga ngamba ono ali active enyo tugende emunyonyo nga ntambula nabo tugenda emunyonyo just omanyi kubanga lwe yangamba abaana abo bafulumyeko waliwo omulala naŋŋamba alina okulinnyako ku ttaka mujje mu ngato alinye mu ttaka Ruth ntuuka emunyonyo wabeera abantu bangi ebiseera ebyo it was a Sunday maama mu ddakiika emu nga sikyalaba mwana mbuuza Farida omuwala wange mubuuza Farida omwana aliwo anti nange simulaba banange neŋŋambya kati kaweddemu tagenda mu mbalaasi si wali embalaasi waliwo n'ennyanja wali wansi wabeeranga okutateeka mu mayinja enzuluka neŋŋamba nfudde omwana bannangalaze banne bajagama musudde leero kati abamanyi nti bajaga ono omwana bamusaddaasi oshegera nenzuluka kwegamba netwanguwa omuwala oyo bambi yonna gyali kati yagenda Dubai muwala wange oyo kati akolera bawalabu alina ssente kati ndala naye omuwala twanoonya omuwala yalwa nange nga yategeera ne bamaidi nfunamu obuzibu nno netukubira bonna ba security nebatugamba tusanzeeyo omwana ali ku gate naye Ruth nkubuuza yatuuse nga omanyi munyonyo obuuza yatuuseyo nga akasozi ako n'akambuka paka kati ye kyakola ate nga bwe ŋŋenda mwambaze zino colours eziri bright bwe tubeera mu banne muteeka mu ziri bright ndabe waalaga ne ku kisaawe olumu nga mbeera ne kano ng'akembwa neka abaana oteeka ku mukono ne wano n'oteekawo emutambula
kati tumusanga bamukwatidde munyonyo nga yabadde afuluma gate. Ana ensanga godo kwa gate yali nzigale. Ruth saddayo eyo. Ova kati. Paka kati siddangayo munyonyo. Ekyekanga. Mpozi nga ngene ku mbaga bino birala. Naye nti abaala awe twakoma. Asho olunaku lwayogera. Olunaku lwayogera alina emyaka 6 Ruth sirujjukira bulungi sijja balimba. Naye yayogera. Yayogera. Yagamba nembuuka ng'ayita mami I want this. Mami this. Tayogera sentensi nti nnungi. Era ayogera nga beginner. Ate bw'ayogera kamu leero enkya ng'akeera bino. Mama. Ne ngamba bannaye nga tufudde. Enkya kati n'otandika omwegoza. Wai n'otandika omuleetera ebintu nti kate tesabiriiko tali mu mood. Noga oba byerabidde. Bakedde ku mood. Omwana ali autistic biki byatayagala. Like ebyo bye bingi. Ruth. Njagala okutegeeza. Okusooka nalowooza. In fact nagera ne ngambamu abazungu bagezi. Bategera omwama n'omwana wo autism. Bwe batusingira. Byatayagala. Olwo emmere gyatayagala. Ayinza okwesiba ku mmere emu. Kangambe ayagala nnyo omuceere n'ebinyeebwa, amatoke n'ebinyeebwa, local food. Ajagala. Naye agirya mu bungi. Oshegere? Kati ayinza obutayagala noise kati ng'ebyo. Ayinza okukwata matu. Lumu nagendako okuziika nga waliwo bino ebizindaalo. Ruth yalinga ng'omwana omulalu. Agudde eddalu. Yakuba enduulu. N'akuba enduulu ne tumujja mu kidaala nga tumusitudde bwe tuti okumufulumya. Ruth awo n'enkaabawo. Nenze nga nkaabye. Mama. Nga nkaabye Ruth. Kyova olaba nvaayo ne njogera ne ngamba temubeera awo ne weekubagiza. Yes. Bw'ayogera kale kwepati ng'ayogera. Bwe yayogera, of course I was happy naye nga tebyajja lumu. Which is okay. Anti kati oluusi oyinza ogazzeeyo mu recess. Oyinza okutya kubanga omwana w'emyaka 6 asobola otya bwaga tayogera. Kati awo kiba evident. Ate the more they grow, the more stress you get. Yes. Tayagala noise. Tayagala noise. Ayina emmere gy'ayagala n'abantu abamu tabaagala. Abalondalondamu amwagala basensinga nti ono anjagala nti ono takola ki tanjagala. Ne emmere njogedde abantu kati ate okumukwata kwali omukwano gwa tayagalira ddala. Tayagala mukwatako. Yakwatako so si gwe mukwatako. Nze nagambye njogera nnyo. Mwekakako. As in, I make him feel that I love him. Kogamba nasoma nti oyina baagala. Kati nze nzija ne mugamba can I have a hug? Naye agikuwa dakika mu you have asked. Olw'okujja obuzi kati nganze lega daddy n'omuwa hug. Yes, ayinza ogikuwa. Omusooka mugamba nti ono musaba. So si gwe muwa ka surprise nti ko muhagi. Ate nno buli kimu si ekyo kyokka. Bwe tuba tugamba tugenda kati bino n'ebifo nabitambulamu garden city nga utavaawo. Buli nga waggulu awo ng'ayagala oba agamba kati wamuga nti tugenda ku garden city n'ogenda ku muyenga gundi Mama Ruth omwana nga ayinza okuyagala mulimba nera kutokyusa plan wasuza omugayi tugenda wa garden city ate gwogenza okyusa obadde ki naye kati lumu naye sina kitege ne kubira mukwano gwange ne mugamba ale nangamba bakolera ku structure olina mukyusa oyina kubeera ne program talya mmere nga tasenyeza kati gwe fula relaxinze nti Sunday teri kusenya leero tajja kkiriza jirya asooka kunaaba kyomumanyiiza. Yes, oyina okubeera ng'olina some kind of organization ate ng'oli structured mu bintu byo n'engeri gy'obikola. Kankwe for example buli kimu olina okimugamba ky'ogenda okukola. Bw'oba ogenda muga I'm going to give you a hug. Today we are going to eat matoke and binyeebwa. Okay. Osooka omugamba oluusi oyinza obimukubako naye ebisinga obimugamba. Bw'okimukubako kiba kitya? Today we are going to see Jajja. Tekigenda bulungi. Ava mu mbeera ayinza n'okubwatuka n'akaaba n'anyiiga olunaku ne lufa n'osaza pulaani zo zonna zino waliwo natuuka ekiseera nga n'ebintu ebimu simalaga bigendako. And mind you, I was a very friendly person. I was so loving. I loved my family. Nayagala abantu bange nga nze ku bantu bange bafiirako. Ku bantu bange mbakola ki? Bafiirako. In fact, that's one of the reasons n'okuva ebweru kwagala abantu bange kubafiirako. So natuuka nembeera nga sikyagala kubeera n'abantu. Because of condition y'omwana. Yes. So much has changed in your life. A lot. In fact, oli Asha gw'omanyi si y'ono.
kale n'emyaka gijjamu nti naweza 40 mama ffe twetuge n'emyaka tegibulamu naye I'm not the other Asha that I was. What changed ng'ojjako kiri ekyokuba nti tokyasobola kubeera nnyo mu bantu? Kati bw'ogenda okula Ruth, omwana aba autism beetaaga obudde. You cannot be there for everyone else. Nga gwe tuweke and yourself, sorry, nga naawe teweetegedde. I don't know how to say it. You cannot love everyone else, Ruth, nga gwe tonaba kweyagala. And you give out what you have. Yes, what olina mukwano tosobola kugaba mukwano. Ate n'ekirala n'abaana bo bakwagala, bamaidi bakuddukako, kati ba tokyasobola ku interactinga nnyo social life. Okitegera? Yes. Oba tokyasobola ku interactinga nabo kubanga obeera nga maidi wajja gwolina okwegattawo. Okitegera n'emirimu oluusi giyinza okubeerera emizibu okukola. Okukozesa n'okukozesa, you can't even work. Oba weekozesa? Yes. Byombi ebyo bibiri. Naye kubanga n'obuteebako obwo okeera kumakya nga twebase, omwana teyeebase, mwena muli stressed, maama n'omwana. Those are the challenges. Ezirimu. Mba temwebase kati tuba tukola tuswapinga. Dadi bweyebaka naye waliwo omukwano wange yangambye kati tulina okubeera nga tumumanyiza kati okwebaka yekka okigezaako 1 week ne kigaana. Ajja kuyita ekiro kyonna Ruth. Akuyite mami aba abadde ki? Amisinga mami. Oba aba atya ndowooza ne mu kiro ekyo kati olaba ekiro ekyo waliwo zino embwa ezireekaana nga twebase ezo n'agiwuliremu bweti taddamu kwebaka awo ng'ozuukukawo nga mubeerawo nga mutudde bugenda okukeera 11 ne muddawo. Kati mbuulira ku mulimu onootuukayo ddi? Olina kyeyogeddeko emabegako wali n'ogamba nti kyaleeta n'obuzibu ne mu bufumbo. Yes, anti obuzibu buliwa. Ojja ne diagnosis. Abakazi abamu tumanyi okiteeka nti problem ya musajja. Naye nga busajja tebasinga okikola. Kakati bw'ogenda mu Google eyo erina weeyogerera ku musajja noga ono yabuleese kati gwe oba olowooza nti problem nga onoga nti abantu balina sickle cells for example. It has to be 2 people aba carriers okufuna omwana ali very sickler. Yes. Kati osooka n'olowooza okiteeka mu Google n'ogamba ani alina gene ene carryinga. Otandika okyebuuza. Kati oyinza okisiba ku musajja. Kati n'abasajja oluusi nabo tebaagala abantu babizibu. Siwo? Abayiseddeko leero ng'omukazi ono wa bizibu. Kubanga aba alaba kakati ofuuse badeni. Yes. So ebiseera ebisinga having worked in a schools ogenda okulaba nga abantu abajja babeera single. Era bw'otunula nnyo bamaama abalina obuzibu obwo abalina abaana batyo babeera single. Batata nga badduka. Bateekako tondeka nnyuma nga badduka dda. Babeera badduka dda Ruufi nga tebalina budde obwo. Mukama alabirira abakyala abo. Abakyala amiina. Era Mukama ffe simanyi. Era kati nze bwe ndaba abakyala mpulira ennaku. Kubanga ku kyempiseemu abazadde abasajja bonna gye bali mbakubirizwa okubeera ku baana abo kubanga beetaaga both parents. Yes. Kubanga ng'ejjoga muswapinga ono bweyebakamu waliwo ne challenges endala ezeetaaga omusajja. Like with any child omwana aba yeetaaga taata we n'omwana ali nnomu. Not so? Kati gattako nga tali. I know. Gattako nga tajja bitegeera. You know? Naye ate n'ekyo kyenjagala mumanye ku autism. Autism ali ku spectrum. Waliwo ali mild, waliwo ali severe, waliwo ali high functioning. Okitegera ate balina ebirungi ebikola ki? Ebibalimu. Bitya? Ebirungi biri nti abaana tebajja kufaasinga nti mami I like air ebiwe bityo. Kati ojja kulaba nabalina mami why don't you take me to Taibo nga sente nazijje. Thank you. Okitegera naye ono wange ye gw'omulowolereza kati balinayo naako. Naye mpozi nga gw'okyusiza kye wamugambye. Wali obuzibu. Buli ky'omuwa kati naye bano abali nnomo bw'ofumba ebijjanja buli lunaku anyiiga. Oba akawunaga mami I don't want that. Naye ono ye kasita omuwa emmere that's it. Okitegera? So balina tene balina loyalty naye eri awo gwe baba bakwagadde which some people don't. Okay, they are so loving kids and they are kind. Bw'oba omukutte bulungi. Naye ate neera okumukuumira mu ssomero nkubiriza nnyo abazadde byonna gye bali. Abaana bamere kubalaba nga batalina mugaso. Anti omuzadde ayinza omutwala mu ssomero naye nga laba ogambye nti owo baasooka ne bamugoba. Don't give up. Naye era wali
Zitukatirizawo bulungi nnyo Wawonna. mukwano wali ewa taata okubeera nnyo mu bulamu bw'omwana ono Taata. olw'ensonga nti kino ekintu mukirimu babiri omukyalo naye akwetaaga shoku gy'olimu naye agirimu naye abasajja abasinga tebakirawo bwe bati. ate nga waliwo n'abantu n'osanga bafumbo naye ng'omukyalo ali singo Yes, nakyo gyekiri. ng'embeera agirimu yekka Ate yes, ekitali n'ekyo era naye oba nga muli babiri waliwo wootuuka nga moment yo n'omwana wo. Okitegeera kye ngamba? Olina okwesikamukko. Ruth nze kye ndabye mu bino ebintu. N'oba oli married era waliwo wootuuka ng'oli single mbuuza ntya. Waliwo ekizibu ekikwata ku mwana wo nga gwe maama ng'okitegeera. gwe n'okisigalamu. Kati ng'omusajja ayinza oyingiramu naye tajja kifiiringanga ggwe. Sorry to say. No, Mukama bwe yakikola. Mukama bwe yakikola. Balinawo kye batusala munda ku mwana ono. Balina we basala. Ndowooza. Kati awo abasajja nze mbakubiriza kubanga kale n'oba nga kale toliiwo naye any help omuntu muzadde yena alina autism gy'afuna ebe emu easinga obulamu. Yekambuze Asha. Abantu bagambako nti omwana wo bamuloze. Ate eyo story nayo ndala. Abangamba nti bamuloze gye bali, abangamba nti ndi mulogo nabo gye bali. Nti musaddaase abo gye bali, abangamba nti ndo jangu nkukwateko nkutwala ew'omusawo omuganda omwe abo gye bali. Bingi nnyo abaana kwegamba ekyo ky'obulogo kye kyasinga. Oyo mwana oba omukozi yamukoze kino abo bangi jangu nkukwateko nkutwale omwana wamuloze omwana wamusaddaase waliwo eyamuloga. Kati wabadduka otya? Of course bw'oba ng'olimu eyo embeera osooka n'ogezaako buli kimu buli kye bagamba okikolako. Yes, nga maama. Naye nga nsonyiwa okuddayo emabega. Njagala okugamba n'abazadde omwana oba tayogera mutwaleko afune therapy. Ruth kubanga ono wange yali ali bwe namala nafuna nassaro endala mukazi muyindi yali awo nga amuyambako by the way n'okutuuka okwogera weweza emyaka ena nga tayogera. Ejje had to go into therapy. Naye omukazi covid bwe yajja n'addayo obuyingi ng'amuyambako ng'akola biri ku brain ng'amuyambako. So saagala omuntu atule awo obuyambi oluusi bubaayo wadde bya bbeeyi naye waliwo n'ebino ebitali byaki which I know it's very hard in Uganda. So maama ali eyo alina omwana ali bw'atyo bw'oba kaki bw'omuwa omuyambi otya okubanga embeera gy'alimu kati embeera ezze si yakuvaawo kati si yanca nakisi gwali muwadde. Advice gye nnyinza okuwa maama oba omuntu oyo yenna is okwagala omwana oyo. N'ekirala kye nnyinza okugamba Ruth kye nali siina nnyo Katonda. Anti omumanyi Mukama ng'omuwulira. Nga mmanyi ndowooza bali abasaba ennyo be balina ebizibu. Otyo otegera naye waliwo bwe natuuka Ruth nga Mukama ate nnyina okwogera naye mubuuze Mukama kino kye wampa kyekyo is this okay? N'entandika okuyingira into deep knowing nentegera nti life is spiritual. Ruth bwe namanya nti biri abantu bonna bagajjangu nkuyambeko oba omwana bamuloze kati buli omuntu yangamba nti oba Asha oli mulogo oba omwana bamuloze kati netandika atogamba kati olaba saamuloga kanoonye Mukama. Okitegere bwe mba omuntu asooga nti nsobola okuloga omwana wange oba nsobola okuloga nga tesaakikola nga nkimanyi kati neŋŋamba kati Mukama alina kyaŋŋamba. So njagadde nnyo gamba maama ali eyo weekwate Katonda. Togwamu ssuubi weekwate ku Katonda wo n'omwana wo mwagale. Tokweka mwana. Abazadde babeereyo ne bakweka abaana Ruth ne ba highlighting abana abalala abali okay. So temukweka abaana bw'oba nga osobola okufuna essomero erisobola omutwala ng'osobola okuafodinga mutwale. Nze baŋŋambako ku masomero Ruth. Waliwo gye nagenda eyo ne ntuukayo Ruth n'enzira mu mmotoka ne nkaaba. Nga tekyekikaabya. Waali buli type y'omwana. Buli abaana abalina problemu z'otalabangako mu nsi. Abakola bino, abaana baleekaana, abaana bayika endusu, abaana bali obubi ennyo Ruth ky'otayinza na kutegeera. Ne ŋŋamba wangi lino essomero nga ate ne bakubira kati bali abantu b'owangaliramu kasita bamanya nti olina omwana ali autistic what happens next? Asha lino essomero limanyi lina abaana bali autistic. Lino essomero limanyi Ruth gendayo olabe. Otuukayo n'okaba amaziga.
n'okaba amaziga Ruth. Kati wakola otya omwana? Esangi saabigoberera. Nafuba nnyo ne mutwala mu baana abategeera. Abali normal. Why? Kubanga nalaba nti atajja kudda emabega. Kubanga abaana ba autism bakoppa nnyo. Okitegeera. Kati ayinza okukoppa ekintu nga yalowooza kituufu. Bw'omuteeka mu bali ne bali nabo ate kye namala n'okulaba. Autism abantu abamu tebasobola kulabirira baana abo. Okitegeera. Tebasobola okuggyako ng'olina omwana ali autistic. Kubanga gwe kwennyini okoowa gwe yamuzaala. Olwo atamuzaala. Anaakola ki Ruth? Atamuzaala anaakola ki? Yagenda omwagala okusinga gwe yamuzaala. Kati nabo basaasiramu wadde amasomero ga Uganda teganatuuka ku level ekola inclusive oba abasomesa nabo tebali trained to do the job. Naye I know where we are going. Tujja kutuuka kubanga nyina ne article gye nali mpandikidde maama. Yes. Kati mbadenzizaako nti wali agadde maama atuyamba atya kubanga yali mu education. Kati maama tulina article gye twawandiika nga twagala ddala kubanga twali twagala okuyambako okutraininga oba abasomesa kubanga this autism is a hands-on job, a full-time job. Twawandikirako maama Janet Museveni wa education nga tumusaba if they can do some inclusive training okuva mu institutions musomesa agenda okufuluma ng'alina ng'asobola okulabirira buli mwana. Okitegeera nekitaba nti omwana wa autism alina agenda mu international school. Okitegeera nekiba naye yakyogerako sometime. So maybe the time when it comes tomanya kubanga ekyo ekintu kikulu nnyo abaana baffe okubeera nga gye bali tetubasosola. Amasomero agakikola gabeeyi. Of course, sir, because of special attention. Naye kati ate nkyengeeza okulaba mu last 10 years abaana bagenze beeyongera. Abaana bagenze beeyongera. Nze ntula naawe nendaba omwana nga ajja neŋŋamba kati ono alina ekizibu. Nga gw'olaba signs. Nze nafuuse expert. Ndaba bulabi bwe nti nenkutulira bwe nti neŋŋamba nemuyita nemufukolako omukwano omwana neŋŋamba mumanyi wano waliwo problem. Nga tuwumbawumba oba kati bw'oweereza eri abantu kati ng'oyogedde ku bamaama ne bataata bennyini oba even the siblings nga manyi nti no your sister your brother ali autistic ne taata nti omwana gw'olina ali autistic. Ngenda kwogera ku kyaba sibling kubanga owange naye alina ba sibling. Ndabye nnyo cases where parents bw'ahavinga omwana ali autistic ng'atya ataddamu oba afuna shock. Naye kati nze maybe ekyanyamba we nabazaalira okumukumu we namala okubamalayo of which mwe nsobodde. Naye ndowooza nange senga nalinda nnyo kyanwale kimpa entiisa. Mukama yakulabirawo. Kati nemba kubakuba kati ngenda okumanya nga baaweze. Naye nsaba abazadde abali eyo abaana temutya kuzaala. Tekitegeeza nti gw'onoozaala next ajja kuba n'ekizibu. So ngamba ote ne bana abaana beetaaga bannaabwe. Aye si kizibu okuba ne condition. Okuba ne condition yes si kizibu. Naye okuba ne condition eno saabazadde abali bamaama tobeera eyo n'ozaala akaana kamu n'okafiirako ne kakuwa stress. Zaalayo omulala tekitegeeza nti ojja kufuna the same issue. Yes ne bano ba siblings kati nga bano nze mba making okumanya nti munnaabwe alina problem number 1. Nemba making nti temumusosola. Nemba bwira bukimu nti mumwagale munsi ye gyali era mbagamba ono ye mukwano gwammwe asooka. I know some parents might say nti no maybe abaana mbaforcinga naye at this moment in time ogenda n'ogangamu bw'ofa omwana we ani abeera naye. In fact that is the biggest problem genda bafa abaana abalina abaana obulema oba abalina mental whatever ogenda n'olowoozaamu Ruth bwenkera kumakya neevu. Mukama era aba ajja kuyimirirawo kubanga oyo omwana twamumanya Mukama ye yamu. Weebale nnyo kati anti bw'obeekwata ku Katonda era waliwo neeyo gundi egamba verse you knew me before my mother. So nze ŋŋamba nnyo abaana bano ba siblings their first priority ebeera oyo omwana naye ate era ndabye cases era abaana bwe bakula kati gwe Ruth abaganda bwe bakula nabo oli nabo kati awentiira. Era Mukama ajja muyisaawo awo. Anyway Mukama ajja muyisaawo. Ayinza okugenda okutuuka eno gye tuli nga yateera n'okutereera ddala Mukama amusiima. Kale ng'asookwanga n'ekirala n'abaana balina autism abamu babeera bagezi. Tebeerabira kati omwana wange essomero ly'asomeramu mbeebaza era mbatumidde nnyo abasomesa omwana wange kati akuraminga oba akuraminga buli definition agimanyi naye oba abiwulira mu mutwe simanyi. Okitegeera naye buli definition Ruth bw'omugamba kino ayinza n'okusinga abalamu naye nga tasobola kukiwandiika. Tukira tebawandiika abamu naye nga bukimu okimubuuza orally n'akiddamu n'akikubuulira ate n'ekirala balina eyo memory waliwo n'abantu abagagga ennyo
I had abanene abali mu IT biki bali autistic ba footballers abamu abali very good Yo gye wagambye eri gundi eri mild. oba yo eri high functioning. But thank you so much, Asha, for sharing. I hope to have you next time again. Okwanga twogerako era ku bintu bikwatagana ku ebyo era ebya autism. autism. So please wemakudde kasimu mukwanira jangu. So let me hope muzadde munagwe nakyo ofunyemu olunaku olwaleero. Tujja kuba tutandikawo next time. Asha ajja kuba addira tubengo mwembaka n'ebibuuzo bimubuuziza asobola okuddamu tusobola okubaatira nga tukola ki nga tubinnyonnyola. Era nja kufa okola ntufune n'omusawo asobola okujja twogereho ku nsonga eyo how we can go about that. Until next time, Ruth Kalibala Bwanika, mubeere bulungi. Ciao.